mupange eggaali. Agamba okupanga eggaali si agenda okubeera ku mayembe, yali eri agambye panga eggaali. Eggaali eyo amayembe bwe ganaamenyeka ye tabaayo. Temupanga magaali, temupanga magaali kubanga temujja kufunamu mwagama ki amagaali. Kwata emirembe. Tewali kintu kisinga bulungi nga mirembe. Emirembe egyo gye gisobozesezza n'abo aboogera ebyo ebyokupanga eggaali, aboogera ebyamuyiseemu eggaali, aboogera bye boogera kati tugende twekalakazi okuba nti asobola okuyimirira n'akola ki n'ayogera. Mukuume emirembe. Mukuume ki emirembe. Obululu buleme kubaawula. Obululu buleme kuwalanya munno. Obululu buleme kutemya bitooke bya munno. Obululu buleme kuleeta mpalana wakati wa famire eno ne famire eri. Akalulu ka kyama. Gwe manya gwoyagala okukola ki okuwa. Bw'oba munno bakubye wano olukuŋŋaana ate tojja kulaga nnyo maanyi kubanga ate gwe olina amaanyi agasingako agage. Muleke ayogere ebi byakole ki agende. Tuwulira era nakawulira emirundi mingi obutambi mulina ku ssimu yange okwo nga bagamba ab'ekibiina ekimu mwetegeke tugenda kwekalakaasa. Kakati tuli mu biseera bya kutunda manifesto. Yogera byogenda okukola. Kati ate lwaki oyogera kwekalakaasa? Wekalakaasa tonnabana kulondebwa. Embeera eyo temugigoberera. Abantu b'Embarara, abantu b'Omwankole, abantu b'e Uganda yonna, njagala mumanye nti kati level government ya Museveni gyeriko ye level government ya Amini gye yaliko Museveni we yagambira tino agenda mu nsiko. Ne bagenda ne bakola ekibinja ky'abayekere kya Fronasa nga bawakanya okuwamba kw'abantu. Naye kati wano buli omu awambibwa ate amaze ebbanga ddene ng'apulinga tribal card, ng'apulinga one tribe against another, ng'atukoonaganya atukyawaganya ng'amawanga. Naye ekizze kirabika titewali ali safe. Oba oli wa Northern Uganda, oba oli bwe Buganda, oba oli wa Mwankole. Omuntu yakasembayo okuwambibwa yali Samuel Mugumya. Bamuwamba wano Mbarara wano. Samuel Mugumya taddangamu kulabika paka olunaku lwaleero nga bamuwamba wano Mbarara abasirikale ba gavumenti. So bagenze bawamba abantu, bagenze bakola ebikolobero, bagenze bakola ebikyamu byonna byonna. N'ebyo bataata baffe ne bamaama baffe si bye balwana okugyawo. Banaye twagala tubeere mu Uganda nga ffenna tusaanidde, nga ffenna twagalana, nga ffenna tuli iko, nga ffenna amateeka agatukuuma. Era tewali ali safe. Tebakulimba nti gw'oli safe. Tewali ali safe okujjako nga tufunye obukulembeze obulungi, buli omu n'abeera safe, buli omu n'aba nga yeyagalira mu nsi ye. Olunaku lwaleero tuli Bihalwe, Mwankole, tuziika. Yesterday babadde Masaka mu Buganda nga baziika. The other day twaliiganga mu Busoga nga baziika. Tetumanyi gye tugenda kuddamu kuziika. Because you cannot know who is next. Naye nga bwe tutereeza embeera buli omu ajja kweyagalira mu nsi ye. Ekyo kye tukolerera, ekyo kye tulwanirira. Obukyayi obwagira emyaka gya Museveni ne generation ye bugende n'obukyayi obwo banange tuli ggwanga tto, tuli bantu bato. We cannot inherit that hate. Era mbasaba ebikolobero n'ebikyamu bya Museveni banange tebubyambala. Don't own it up. Ebyo Museveni abikolanga ye. Nzize nga mbagamba the most important message that we have to push out is a message of unity. Muze mulaba gavumenti zonna eziyisa abantu ababi. Amini bwe yavaako abanubbi baabonabona bangi badduka mu exile n'abatalina musango. Obote bwe yavaako abalango baabonabona bangi badduka mu exile wadde tebalina musango. Tetwagala kiddemu kubeerawo nti Museveni avudde ku bukulembeze ti ate Abanyankole babonabona ng'ate tebalina musango. Abamu twawase eno. Tubeera Mwankole, tubeera baana. This is home. And it should be home to everybody. So, ebyo bikolebwa olunaku lwaleero tuyinza obutasobola kukyusa Museveni ne banne kubanga bo bakulu.
tosobola bayigiriza kyakola naye tweyigirize ffe nga ffe. Let us teach our generation that we can live in a better country where everybody is a citizen, where everybody enjoys the citizenship and full dignity of the country. Kitalo nnyo, kitalo ddala nti sister waffe tumuziise nga talabye ku mwami we. Kitalo nnyo nti atulekedde bano abaana kati buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ng'eggwanga. Naye tukole ekisoboka kyonna generation eno ereme kula na hate. Just imagine what these children are thinking. Koloza bagenda kula nga balowooza ki? N'abaana baabo abantu bonna bonna be bawambye bagenda kula nga balowooza ki? Tulina obuvunaanyizibwa okugyawo ekifaananyi ekyo. Tulina obuvunaanyizibwa okutereeza ensi yaffe. Tulina obuvunaanyizibwa ffe kennyini okweseefugaadinga. Because bino ebikolwa bya muntu omu tebirina kugenda ku community yonna, tebirina kugenda ku region yonna. Obwo buvunaanyizibwa bwe tulina okugyawo. Ate namwe abanyigirizibwa mbasaba wadde batunyigiriza ffe ba Christians. Mukama waffe Yesu Kristo yatuyigiriza nti oli bwakuba oluyi ku ttama erimu okyusa n'eddala. Sigambye physically naye no, let us not do that. Twabadde tugyesanga batukubye emigo ne batukuba n'amayinja naye ate abatukubye emigo babadde bakumibwa poliisi. Naye ate poliisi bwe yazze n'amagye yakutte abantu baffe ne wamba abantu baffe 20 ne batwala mu kkomera. So obutali bwenkanya obwo, that injustice that is happening to us, it should teach us to say never again. Okumakinga sure nti bwe tujjawo bino tuteekewo Uganda etalina revenge, etalina hate. Ekyo kye tulina okukola nga tuziika Monica nga tumwerekera. Monica omona mirembe munnange, tubadde wano tetukodde na kitiibwa kimala kubanga tuli ku front line. Kakati tugenda Isingiro naye tukusuubiza tetugenda kumpowa paka kyekisobola okukolera Kibalama, kyekisobola okukolera olwalaba bakyameni ba district bali 146 ze district ezikola Uganda. Ekibiina kye twagala okujja mu buyinza zonna kyazisimbiyemu abantu basentebe. Ekyakiddiridde okusimbawo abangi kyasimbyewo 49. Sijja kukyogera kiyinza okunyinga. Tetugenda kupalamya nsene za mu bbanga nga waliwo ezigudde wansi ze tulaba. Otherwise otunaapalana ezo mu bbanga zijja kgenda n'eza wansi obudde butuuke nazo zisituke zigende. Kubanga twaleese bwongo okusobola okulaba nga tukyusa ku ggwanga. Abantu abali mu palamenti olwaleero n'abali mu bifo ebirala ebyobuvunaanyizibwa, ebifo bye balimu abasinga obungi ebifo by'ebyobuvunaanyizibwa bo tebabulina. Osanga omubaka wa palamenti nga talina tteeka lyonna lyamanyi mu nsi. Mu palamenti amazeeyo emyaka 5 naye yagenda mu lukiiko lukola amateeka nga talinaako tteeka n'eri lyasobola kunnyonnyola nti waakiri lino lye likwata ku baana abato. Naye baamutuma mu lukiiko ng'alina kabonero ka kibiina agende abaga amateeka, ye talina lyamanyi. Tayawula wakati wa biiru, tayawula wakati wa lo, tayawula wakati wa akiti. Ali mu palamenti atuddeyo ekifo ky'amaanyi kya buvunaanyizibwa, naye omusajja oba omukazi akirimu talina na kye yadonayo ky'amanyi. Abantu bali ku bwa meeya nga n'etteeka eributeekawo talisomangamu naye akugadde agenda kukola emirimu gyamu. N'olwekyo ekibiina kino ekya Democratic Front kyaleese abantu abo basobole okugambululako abantu abeetippye ku nsonga z'ensi yaffe eno Uganda ku mitendera egy'enjawulo. Waliwo